amawulire ge nasoose okuwa olunaku olwaleero nakutegeeza nti ku kitebe kya NUP babadde bakutte embega amanyiddwa nga Econ John Stephen Omoroni era ng'ono ali ku ddaala lya private ono ng'atumiddwa oba yabadde atumiddwa oba akolera mu kitongole ekya UPDF mu ggye ly'eggwanga. Bibadde bikyali bityo era waliwo omulala eyakakwatibwa. Eno nayo breaking news yakakwatibwa ono mbega ate wasseemu ayi oli yabadde wa kitongole ekya UPDF kati ono wasseemu ayi bw'abuuziddwa agambye nti yatumiddwa babboosi be okuli Major James Birungi Kandiho ne Geoffrey Tumusiime be babboosi be abamutumye naye akwatiddwa. Mpuliriza, tugenda kubeera nga tulaba emboozi zino ke katambi side eno katusooke n'akatambi akasoose. In fact katusooke ne kano kennyini akono gwe bakutte. Bwe bamukutte ono ye tafunye nnyumba, tebamutadde mu nnyumba mukuba, wabula balaza abakulu nti bano tubakutte tubategedde, kale nno tewali na kye mutugamba katumubaddize mudiringe naye. Eno yebadde oba oliawo bino bye bibadde ebigambo ne message ekyenjawulo ekiri mu bubaka oba message ebadde ku simu y'omusirikale ono katusooke tubifune. Surveillance of NUP officers by intelligence officers, they remains on the ground monitoring and then shall be disseminated. Naye kati mukimanye bano bakibeeramu buli lunaku, so nze kikulu okulanga tatudongowaza tetwetaaga kukola byobonga bwe bakola. So mbadde nsaba akireewo omusajja ono mu escorting afulume. Naye sebo toda kujja wano ku ofisi yaffe okiwulira. Genda. Oyo embego wasseemu ayi oyo gwe baakakwata. Njagala kutegeeza nti olunaku olwajjo kyonna ekyabadde ku NUP nkugambye kyakemmentereza abakulu emmeeme. Kyonna ekyabaddewo kyakemmentereddwa abakulu emmeeme. Kye beerabira kiri kimu nti abaana bano ba foot soldier beemanyi era basobola okugamba oyo waawa, ne bakonekitinga n'abeeyo ne baga ono ye waawa. Kakati ono ye bamukutte, bwe bamukutte awaddeyo bakama be, agambye yasindikiddwa. Major General Kamalo Kuwamanya agambye yasindikiddwa Major General James Birungi, Kandiho ne Geoffrey Katusiime be bamusindise. Omukulu gwolaba side zeno baganya omukuba, wabula bw'oba owuliriza obubaka obubadde ku ssimu ye katubuwulirize. Mu byo mulimu okubeera nga bamudisimisinga. Wuliriza obubaka buno. Surveillance of NUP officers by intelligence officers, they remains on the ground monitoring and then shall be disseminated. Naye kati mukimanye bano bakibeeramu buli lunaku, so nze kikulu okulanga tatudongowaza tetwetaaga kukola byobonga bwe bakola. So mbadde nsaba akireewo omusajja ono mu escorting afulume. Naye sebo toda kujja wano ku ofisi yaffe okiwulira. Genda tufaayo. Ku makya g'olunaku olwaleero ate gwe basoose okukwata y'ono ono ye afuniddemu n'empi. Ngenda kusaba mukwano gwange sooka owe video yaffe like mukwano gwange eyakatwegattako nga gwe mulundi gwo gw'osoose olaba omukutu guno gwankyukakyuka gwa muntu wa bulijjo. Wa video yaffe like eyakatwegattako genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga. Kugambye bingi ogenda kubeera nga obifuna, ogenda kubeera nga obiraba mukwano gwange ampuliriza. Katusooke tulaba ono gwe baatadde mu nnyumba nabagambye nti ffe abasamba omupiira tulina ekigambo kye tukozesa ekyennyumba. Bwe bakuba ennyumba oyinza n'okuwunga. Kakati ono omukulu ye baamukubye ennyumba buterevu,
tusooke tulaba akatambike. Ono ye wa UPDF gwolaba ku screen, ye wa UPDF. Ono wane ebbali sooke mu akatambike nkate. Ono gwolaba ebbali gwe batwala era ng'amannya ge yategeerekese nga Ekon John Stephen Omuroni. Ono ng'alina ku ddaala lya private ye yasoose okukwatibwa era ng'ono bagenze maaso n'okubeera nga bamuwaayo eri ab'obuyinza. Noono omulala guno si gwe mulundi ogusoose, kati guno omulundi gwakusatu nga bakwatira bambega bapoliisi n'ebitongole ebyokwerinda ku kitebe awo. Olunaku olwaleero baakakwata babiri. Embeera eyabaddewo mwenna mwagirabye olunaku olwajjo. Njagala kubeera nga nkuwa akatambika ono wabula ate waliwo byogenda okulaba wakati nga bali mu kutya ba foot soldier. Mulowooza abakazi ba NUP ate tebeekozeemu omulimo. Kino ekibiina kiraba edduka. Unajina muji tubijemu wale leta tuje mu video wagashi wane lochi muingira muno afande Ogwanga, please stop sending people to come into Ogwanga. Don't send your colleagues inside here, you know. goto ingira muno Okay, please don't ingira muno kubula genda damuno ingira muno baone wale damuno ingira muno uyine ndala damuno ingira muno damuno ingira officer damuno ingira muno ulia koma yo kuyingira muno leta zonyo koma yo kuyingira muno ko ulite koma yo kuyingira abachikwatije muno Okay, ako ke katambi akasoose. Oyo ye wa UPDF gwensoso bawa we wasse mwayi. Oba okitegedde wabula amazima gali nti okutya kw'amaanyi eri gavumenti. Olunaku olwajjo ekintu ekyabadde nakibannyonnyodde olunaku olw'eggulo ne mbagamba nti ekituufu kiri nti kino ekirabiseeko olunaku olwaleero abakulu bagenda kutya. Nina akatambi mu maaso ne njagala kutwalako katono ku bato olutalo oluli ku X wakati wa General Muhoozi n'omukulu amanyiddwa nga Nyeko Derrick. Gye buvuddeko awo Nyeko Derrick yagenda mu maaso n'okugenda ku mutimbagano ku X n'agamba fellow citizens, I assure you that General Muhoozi must present himself before the Defense Committee and must do so on his knee. Yagenda maaso n'okubeera ng'awandiika n'agamba nti nno bannayuganda bannange mbakakasa General Muhoozi ajja kujja, ateekeddwa okujja yeeyanjule mu maaso ga Parliament mu kakiiko ka Defense Committee, era kino ajja kukikola ng'afukamidde ku maviivi ge. Ajja kikolera ku maviivi ge. Lino evvubuka nalyo lirina lino evvubuka nalyo lirina effujjo. Kakati General Muhoozi ndowooza yabadde agira n'agamba naye lino evvubuka lyeyita ki? N'agenda n'agamba mbweno ogu n'agamba ki? Ayima yagambye mbweno ogu n'agamba ki? Ayima n'ayisaawo. Kakati kirabika General Muhoozi bwe kuba byakuwandiika yafunye sayizi ye. Nyeko yamugambye, yagambye bannayuganda mbakakasa ono ajja kugonda, ajja kujja mu Parliament mu kakiiko ka Defense Committee, ajja kujja. Atajja kujja ateekeddwa okugira ku maviivi ge. Bw'atyo bwe yagamba ababaka era akakiiko kano n'agamba mbu bajja muvunnamira. Kakati ne Nyeko Derrick amuga ojja kugira ku maviivi go. Kivubuka kiine effujjo kino. Nakyo kiine effujjo baaba. Kale njagala kubeera ng'eyo nvaayo bwe mba nga nvuddeyo. Olunaku tukyali mu lunaku lwajjo. NRM naye egamba temutuleka mabega.
anti mwakumbye aba NUP kakati katubalage mwe mwakumbye nga temuyina nayambadde uniform ya gwanga kakati ffe katukumbe nga musirikale mulamba yagenda maaso n'okuba nga atukumbisa kakati tutandise eba baabo aba NRM nabo bagamba temutuleka mabega ebyo bye mukola naffe tubisobola NRM buterevu katufuna akatambi kaabwe toyina kyobagamba tonobaga nti tebabikoze oba tebinyuma ebyabwe oba binyuma babikoze okitegedde nabo bagamba totuleke waka ensonga tujja kubeera nga ba NUP abo tubalagako naffe tusobola ate bino bigenda kutuwoomera bikatage bukatazi mayi bulaza sina bulatha wabula mayi bulaza oba mayi biraza anyway kale bwe tuba nga tuvuddeyo eyo njagala kusooka kubeera nga okay njagala kusooka kubeera nga sigenda kutuusaawo wenna kutuusaawo nja kubeera nga mpapye okuwa oba oliawo bye mbadde nina okubeera nga nkuwa nzikiriza waliwo akatambi kenjagala okuwa munnayuganda munnange ampuliriza kanzije aba NUP mwabalabye nga bakumba era ngenda kubeera nga mbakwongera aba NRM mubalabye ebitongole by'okwerinda byongedde okubeera nga byeraliikirira era wetwogerera obunkenke mu State House n'ebitongole ebyokwerinda eyo munda eyo gye bateeseza enkwe zaabwe ensonga yakaaye yakalulu ka 2026 kakati gwe bw'oba okyatenda aba foot soldier ate waliwo ekibiina eky'abakyala ekibaluseewo kye bayita ekya NUP female warrior NUP female warrior eno mbutuufu ntandise okutegeera ekigambo generation Bobby kyekitegeeza GB ntandise okukiwulira n'okukifiiringa generation Bobby nzize mbagamba nti buli mulembe guba n'omuntu oyo ow'enkizo waagwo ebiseera ebikadde Yesu alina we yabeererawo yes ku mulembe gwe yazaalibwanga wanjawulo era wankizo n'asukkulumibwa oba ne bamusukkulumya mu mulembe gwe si buli eyazaalibwa ku mulembe gwa Yesu nti yali wa kitalo nedda Katonda yalonda oyo kakati n'emirembe emirala egize giddako buli mulembe balina gwe baguwadde kakati wano mu Uganda ojja kwagala byenjogera oba tojja byagala ojja kunyiiga oba ojja kusanyuka generation ya Bobby Wine kakati gwokyatenda ba foot soldier kakati ate jino NUP women warrior bagamba kama mbaya ni mbaya abakazi tuteekeddwa okuleeta ebitundu 52 mu kalulu akajja ate nga protest vote We are the voice. We are the voice. Female warriors. We are the voice. Female warriors. 52%. Kalonde Kakume. 52%. Kanonye Kalonde Kakume. 52%. Kanonye Kalonde Kakume. Okay, thank you. We are women of National Unity Platform. We belong to the National Unity Platform and we identify with it. Now, we want to explain to Ugandans what we mean by 52%. In Uganda, the women voters take this percentage. Now we are saying that as women of National Unity Platform, we want to secure 52% women block vote for Kyagulanyi Ssentamu. We are the voice. Female warriors. We are the voice. Female warriors. Female warriors. We are the voice. Kyagulanyi Ssentamu. For president. Protest vote. Kanonye Kalonde Kakume. Protest vote. Kanonye Kalonde Kakume. Protest vote. Kanonye Kalonde Kakume. enteekateeka bwetyo bwegenda maaso mukwano gwange mpuliriza akalulu tekagenda beera ka bulijjo kino nkiddamu this election tegenda kubeera as usual election bino biralamu gwoba olowooza kagenda beera ka bulijjo
kusekeredde. Kakati biki ebyatiisizza abakulu? Biki ebyatiisizza abakulu okusingira ddala ku lunaku olwajjo Kyagulanyi Ssentamu bwe yabadde ajaguza amazaalibwa ge? Njagala kubeera nga nkuwa akatambi kano. Njagala kubeera nga nga nkuwa akatambi kano. Bwe tukavaamu twolekere akatambi akalala. Waliwo akatambi ke nnina okusembyayo naye nzikiriza tusooke kano. Bino biralamu, nkiddamu, bino biralamu. Katutandikire wano. Obukofiiro eyabadde yenjawulo ennyo ebadde terabwangako ku kitebe wano. Omulundi ogwasookedde ddala baabakuŋŋaanyizza ng'abayitirivu nga banyumye bulungi mu red. Bambadde obukofiiro obwa red, ekyambalo ky'abafuutu soja kye mumanyi obulungi, nga bali smart, nga bakoze parade. Okitegeera? Kakati nga bambadde engatto wansi ezeefaananyirizaako, engatto ezeefaananyirizaako n'amagye g'Amerika ze gambala wansi, nga batukula mu red, nga bali smart. Kakati tubategedde nti enteekateeka eno yakoleddwa ng'eringa surprise eri omukulembeze w'ekibiina. Yagenze okujja okuva ku ddwaliro enkozi gye yasoose, gye baamuzaalira, gye yasoose okulambula, gye baamuzaalira n'akomawo ku kibiina. Yagenze okukomawo ku kibiina e Makerere Kavule nga bataddewo parade. Bafuutu soja nga bataddewo parade, ne bakuba salute, ne batandika salute sa, ne bayimba ennyimba eziwano omukulembeze waabwe. Bafuutu soja. Kakati bano just bafuutu soja, si basirikale, si bamagye, si bapoliisi, naye nga bw'oba batunuulidde toyinza butatya, ne bw'oba gwani toyinza butatya. Era ne bakulaga obutambi n'ebifaananyi of course ebyabudde e Makerere Kavule nga Kyagulanyi Robert Ssentamu ayita mu nnyiriri z'abafuutu soja. Bakuba saluti bwe bati abalambula nga bwe wandirabye omukulembeze w'eggwanga ng'alambula ez'amagye. Mutera okulaba General Museveni ng'azirambula ekkololo. Kati ekyabadde wano nga bakulengeza Kyagulanyi Robert Principal yabadde birthday boy of course teweerabira ng'alambula abaana abayitamu obakuba salute, ate nga bali smart, ate nga babitegeerera ddala bulungi. Kyokka ku mulundi guno kyabadde kyanjawulo nti yazze ne mukyala we Babi Itungo Kyagulanyi gwe bayita first lady nga bali babiri nga bagenda babayitamu mpola mpola bafuutu soja. Mukitegeera? Kakati bagamba nti kyabadde so colorful nga Kyagulanyi alambula ennyiriri z'abafuutu soja n'ayogera nabo n'abagamba nti munnyumidde nnyo olwaleero mundaze nti ddala yemmwe era nkimanyi tujja kwapuguleedinga mpola mpola. Ebyambalo bye mwambadde binnyumidde nnyo, tujja kwapuguleedinga mpola mpola paka emunatuuka mu byamadowadowa. Mubitegeera? Kyagulanyi kibagambye. Kati ampuliriza ng'oggyeko ebyabaddeawo biwalabye, tutegedde nti sayidi eri waliyo kaakazatiro. Ekibuuzo kiri nti abantu bano betwagana okwambala ebyambalo bino bajja wallo ne ddidi esigala ng'ebyambala, lwaki tebatya? Ne tubatwala mu kkooti ne tubawozesa, ne tubasiba, ne tubasindika ekitale, ne bakomawo ne basigala nga babyambala ate beeyongera kubeera bangi. Kiki ekigenda mu maaso? What is happening? Kati batandise okwambala engatto zifaananamu ko n'ez'abasirikale ba Amerika. Kiki? Organization ng'esusse. Kakati nti state yatandise dde okwongera okwekengera egamba bantu bano. Naye nga parade yabadde ya mutawaana, balabiddwako nga bakubira omukulembeze waabwe salute, nga bwe wandirabye omukulembeze w'eggwanga ng'alina amagye ge agenda maaso n'okabika nti agalambula. Kakati tutegedde nti nga twolekera 2026 so nga tebazitutte batyo batandise okwekengera okulaba nti tugenda kukola tutya. Bano abaana abatatya ababeera mu kooti, ababeera mu kkomera, betukoze buli kimu naye bakyagaanye. Kiki kyo ekigenda mu maaso akaseera kano? Kakati ensonga etugambye nti akasatiro gyekali nti biwalabye tebabitwala nti biri light, tebabitwala nti bitono. Of course bagenda maaso n'okwekengera. Okay, kale eyo yembeera mukwano gwange egenda maaso wali mu State House. Abantu bali mu kubeera nga basatira
embeera mbadde ndaba omubaka Lutamaguzi Ssemakula abadde ku radio emu. Lutamaguzi Ssemakula bw'ati bw'ayanukudde agamba yes abo be baana aba redi, be baana aba redi. Katono nnyo tufune Lutamaguzi Ssemakula ng'ayogera ebigambo bino. bali mu kulambula ono Bambi Kyagulanyi wakati waliwo badde bi ovole bimyufu mu basirikale nawe yambala kanzu obesuutu kakulaga kata ate kati ekyo kikinja musango ki bali mu kulambula ono Bambi Kyagulanyi wakati waliwo Kyagulanyi kati amuyinza okkeera enkya ne mugamba ndi bambadde byambalo by'amagye ebyo mbono commander in chief laba commander in chief yes commander in chief yoyo gobo oyagala okumulozaako kyamako ku base awo omwogereko chama oku base omulozeeko obuuze nti kono ye commander in chief ojja kulozaako ono si Katemba si Katemba kulwo Katemba biki bino eyo revolution etambula abantu bali mu revolution ng'ogyeko abali mutulo nkugambye abantu bali mu revolution avubuka abo balaba president alambula nyiriri abalambula abo basirikale be nabo abalambula futu sojo mmanyi futu sojo mmanyi oba owulira muwuli those are foot soldiers bebo be bakola emirimu gyaffe egitambula egyokulaba bo be babuulira enjiri ya transition with time ojja genda okukitegeera nti no tibamugaso nnyo nga naawe mu Uganda otya nkugambe futu soja yoyo golaba nti president waabwe abayitaayitamu alambula ennyiriri z'aba foot soldier Uganda we mugituusizza ate weeri era weetambulira kati futu soja akozeeko so bino bye biba satisfying emitima gyammwe ne muddeka ne muwummula no regardless buli omu alina kyabeeramu nammwe mulina ebiba satisfying emitima gyammwe naye sooka otunuulye Katemba gwe muyite Katemba naye nze nkugambye nti gwe muyita Katemba wisitamu ojja kumanya nti obadde okimanyi nti abo abaana abo bali committed okwenkyukakyuka ndaba mbadde bimyufu n'obukofiira obumyufu bo bwe bayimba tuliyambala engule bakubye ne bandi wabadde ne bandi president ali ne first lady ekyo kye bayita okwagalwa so ono president kwe bayita okwagalwa okutali ku kake ali ne first lady we batambula balambula ennyiriri nawe osobola okukitezaako Okay, kale saagala kubeera nga nsukkawo president ne first lady butereevu nnyo babaddewo okuyita mu kulambula ennyiriri abateesi nga bafa nga kibatta kale tusinkane mawulire amalala mangi nnyo tugenda kujja n'amawulire ga Mathias Mpuuga Nsamba togasubwa ngenda bbeera nga kutuusaako Mukama abankuumire.